SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Obugwenyuffu ku masomero especially universities ze Uganda bugenda mu maaso n'okuba nti weeyongera okwetunda tekukomye just ku mabaala ne mu bifo ebibadde bisanyukirwamu ebyenjawulo ne mu centers, trading centers obwenjawulo, hotels ez'enjawulo, wabula ate bulumbye ne ku internet. Abaana ba Makerere bakoze kibayita kikonishuwa ngeno app tukozesebwa abaana ab'obuwala okuba nti beetunda okusobola okuba nti bafuna akasente kogata n'abalenzi oba oliawo abagenda maaso n'okuba nti beeteekako okugula n'okutunda n'okwetunda eri abo abakyala abasobola okuba nti bagula. Makerere University lwaki obugwenyufu gye busookedde? Abaana be Makerere abasinga obungi baali beetunira Wandegeya around naye ate babagobawo bamenyawo obuyumba okumpi n'akatale, abamu baalinga ku masigidi ye Wandegeya awo ne bavaawo. Si be bokka anje bagenda maaso n'okuba nti beetunda, naye ate Makerere bakulemberamu nti Makerere buli kimuze mukyamu okujja gusangayo. App eno yakola etya egenda kuyamba etya abaana bano okwetunda? Abaffe kiki ekituseewo mu ggwanga kigenda okuba nti tutunuulira ono tusobole okuba nti tutambula tulabe ebifa mu nsi yattu Uganda. Atukwaniriza bwenna atambula naffe ebbanga lyonna. Amannya ne Debosi Bamutantambi Jimso Namalumi Kibuya Maxud Made in Uganda. Owetwogerera bitiisa ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tutambule ffenna. Ye buzibu ki okuba nti tutambula naffe? And now obukyangamu epanka nga mugamba nti nno abaana b'e Makerere bakoma just kubeera bagonjufu nakukola ebintu byekigonjufu ate n'okuba nti obaoliawo emirimu emirala bagirekera abo obaoliawo abataasoma n'emirimu gye mugamba nti abantu tebaasoma basobola okuba nti obaoliawo abataasoma be bagikola bokka. Kati nno Makerere ekozesezza abaana abakugu abakoze course ya information technology ba developer okuba nti bakola app ekusobola okuba nti etuusa services ku bantu. Services zino sogera ku service nti oba zaaki kutunda Makerere n'ebisigaddewo, service z'okutunda akawoozi k'ekikulu. Makerere University students basobola okuba nti bakola app emanyikiddwa nga Sure Chikoni Sure nga eno app eringa bwolaba Facebook, Instagram, Twitter, naye eringa bwolaba Facebook, Instagram, Twitter nti bw'otunulira nti omwana ateekayo nagamba nze gundi you create an account n'oteekayo buli kimu n'otandika okuba nti oba oliawo owa details zo. Eno app teriko nti oba osomera Makerere oba oli campus oba student oba nedda. Eno app ya buli omu. App eno kyeyambako eyambako abasajja abali hone okuba nti bafuna abakyala obwala obuli special obwala obuli fresh okuva ku University ya Makerere ne universities enjala nti Makerere bagitaddewo naye ng'ate abawala bagenda maaso n'okuba nti betundirako nti osobola okubeera mu nakasenteko n'ogenda maaso n'okuba nti ogula tojja teeka mu transport n'ebisigaddewo. In my reaction nsuubira nti Uganda wano weetuuse abakulembeze baffe bafubye nnyo okuba nti obaoliawo bafa kwekusa ensawo zaabwe n'okuba nti obaoliawo bafa ku famire zaabwe newa gye bava tebafudde okuba nti bayamba abantu ba wansi nti ssaawa zino okwetunda abantu kwe balabanga okulimu ssente. Abaana basanga mu kirabu bazunga wano ne wali tewali ssente nti like abaana basanga mu kirabu beetunda anoonya omuntu amusiiya amuweeyo ekyebiri asobole okuba nti obaoliawo alabira famire ze
asobole okuba nti obuli abaddeyo ku ssomero asobole okuba nti agulayo akagatta akapya anti bazadde baabwe baba obusente butono. Oba otunulya percentage esinga mu bawala mu Kampala especially bensanga mu clubs, abawala bensanga ku streets, abawala abali ku WhatsApp nti business batunda zebasinga okukola yakwetunda. Uganda okutunda ensolo kiri maina nti labamu abeefuula nga tebetunda ogenda okumaliriza nga byonna bye bakola ngeri bafaanana bibasaba bikulagira ddala nti abantu boli awo beeryamu ensimbi. Naye bino byonna biva ku ki? Nti gavumenti yasulayo bwanna agamba nti abaana obwavu bwafuuka bw'amaanyi e Uganda. Sijja kulinnya abaana ba Makerere kubanga oba oli awo babyeko kye bakola. Abaana bagenda basobola okuba tebakola zi app okuli eza mobile money. App za mobile money tyava Bulaaya. Baana bawana aba IT be bagikola. Send money, receive money byatandikira wano Kampala Uganda. Tebakulimba. Baana ba Makerere bazikola. Abaana bakola IT bazikola. Naye lwaki basize okuba nti bakola app is promoting Obugwenyuffu? It is because abantu bawano bagala nnyo ebintu ebiyise. Abantu bawano bagala nnyo obugwenyufu. Abantu bawano baspendinga sente mu ebyo. Nti n'ekirala nti abantu baavu ba corporate bako kugenda ku street okugula wabula ati bakosa internet okuba nti basabiriza. Ate lwaki bajja kosa nti ojja kwesanga nti minister tajja kugenda wali mu katale kuyimirira kugula malaya ngaawe balinga ewandegeya. Tajja kugenda kansanga kuyimirira kugula malaya wabula asobola okuba nti akozesa privately phone ye nafuna malaya n'agenda neyeesanyusa. Kino kiba kikulaga nti obukulembeze bwa Uganda newankubadde nga emirembe giriwo mingi naye ate waliwo n'obwavu bungi. Nti option bannayuganda gye basigaza kwe kuba nti batunda ebyabwe n'okwetunda okusobola okuba nti obuli bafunamu akasente. Baana bangi beetunda, baana bangi bagulawo mu massage kapa kiba kuba nti bakola massage waddala bakozesa obu business okuba nti batunda ensolo zaabwe obukuba nti buli awo bakola kye bayita immoral things nti bagudewo massage companies oli nagamba okola kinagamba nkola massage naye ng'omulimu gwakola gwakwetunda si basajja si bavubuka nti ebyo ebintu bibiri mu ssente ate abasobola beba abagagga beba bankolamu offices ezaba minister beba politicians nti Uganda sawa zino omuntu ali variable yoyo politician omuntu gwe tulaba ng'ow'amaanyi yoyo politician. Reason being nti ba politician basobola okuba nti bafuna akasente, ba politician basobola okuba nti bareceiving money balina sente ezitenkanike ezitayinaayina balina sente empitirivu. Olwaleero omuntu alinako ku sente ye minister. So mulimu gwe basigaza bannayuganda gwe kwetunda. Makerere abaana basazeewo ne bagamba nti tetujja kubeera nti tukoowa na bintu bitatuyamba. Tujja kusobola okuba nti twekwata tusobole okuba nti oba oliawo tukola tutandika okuba nti twetundira ddala mpola mpola okusobola okuba nti tubako ne bitukola. Yes, Makerere lwaki abaana b'e Makerere basazeewo okuba nti bakola app Kwebetundira bagiyita sure app kikoni nti ogendako n'olamuza omwana nakugamba nti nze enkudi yange ngitunda gumu kitundu nakusendinga direction oba n'omusendinga directions najja n'akuwa nga bya ddala nti abavubuka bano Museveni yakola ekintu buliawo ekikyamu nti abaana bangi basomye tebalina mirimu, abaana bangi bali awo tebalina kye basobola kuba nti beekolera okujjako okuba nti batayaya ku street nti kyolina okukola kwe kuba nti wenyirizaako osobola okuba nti otunda akasolo osobola okuba nti otunda ensolo nti kyolina okukola kwenyirizaamu just olina kubeera smart osobola okuba nti otunda products zo osobola okuba nti oliawo olabikako osobola okuba nti wetunda. Wano sex mu Uganda gwafuukira ddala mulimu nga osikulimbye nze njogera nnyo amazima ebyaddala nti olwaleero mu Uganda omwana ajjakira ku makya agambe nti ngenda wano ngenda kukola kino naye nga nga takikola lwakwagala just mirimu nti abaana b'e Makerere bazadde baabwe basobola okwaffordinga sente esobola okuba nti baweerera ne upkeep pocket money wallet n'obusikate omuntu like upkeep
tebamulina tebasobola kubeera baana basitavinga mu byokulya baana basitavinga mu bintu ebyenjawulo just because nti abazadde basobola okuba nti bafodinga abamu bafuna ne government sponsorship ngaewaabwe baavu nnyo n'agamba kaneeyibwe nti opolampola so Makerere yakyanguyiza oyagala nkudi yakuba nti osabula bwana buli fresh okuva mu nsendo ey'enjawulo naawe omuvubuka ayagala okuba nti oyagala okuba nti ofuna that is the sugar mami and simanyi so nti osobola okugendawo neweetunda abaana abali ku Douglasville awo Kikoni awo abaana bali ku Olympia abaana bali ku Bascon Hostel awo nsuubira kati ekintu kyatabuse dda abaana bali ku Nana Hostel nti nsuubira kati kyatabuse dda essaawa zino nabadde ntambula awo nga ngenda ku wave cast launch yesterday ku net y'abakat dendaba nga business etambulira ddala nga abaana bali ku mulengo abaana beesabulira ebyaddala so that is Uganda for you Makerere basaze okuba nti beteekayo area naye ng'ensonga ki eva ku poliisi z'e Uganda gavumenti yagenda maaso okuba nti eteekawo esitafevaringa abaana kuba nti babeerako na kasente mu nsawo nga kyolina okukola kwetunda bana kutambula naffe amutantambi Jimso. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599-1435. We deliver to your place of convenience.